ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Omanyi ebiseera ebisinga njagala nnyo tubeere na bwino okusinga okuba n'ebintu ebitalina nnyuma. Nedda ogambye mugole nga kino muzijjukirenga. Yesu yakyo kati kye bali mu kukola bamujjukire. Yesu kyali mu kukola. Kati tusomere Yokaana 6:5-6. Yokaana 6:5-6. Yokaana 6:5-6. Oyo alya ku mubiri gwange era n'anywa omusaayi gwange abeera mu nze. Era nange mbeera mu ye. Kirira. Nga kitange yantuma bwali omulamu, nange bwe ndi omulamu ku bwa kitange. N'olwekyo oyo alya ku nze naye aliba mulamu ku bwange. Obwokomaawo. Kati tugenda mu byawandiikibwa alina Bayibuli gikwate. Kati wali atugambye tulye tumenye omugaati. Omugaati ogwo tugulyeko. Era n'agamba mu babikolo mujjukira. Wano n'agamba atalye mubiri gwange n'atasobola kunywa musaayi gwange otagenda kubeera mu nsi. Era wano bw'osoma wansi ne weeyongerayo abasajja baamuddukako n'abayigirizwa abamu ne bagenda ne bayitamu. Lwaki? Beebuuza naye omusajja musezi mulalu. Kekali omusajja gwe wasooka okweta n'agamba nti Yesu olaba byayogera. Mujjukira omusajja gwe wayitako Wabishaka. Wabishaka yaŋŋamba Yesu eyajja okwawula mu bantu. Okitegedde? Ate abaagala. Naye nkugamba nti zino ngero ezaayogerwako edda nga zirina amakulu amakusifu agaakwekebwa okuva ku ntandikwa y'ensi. Wali Yesu yayogera? Ye kinyini yayogera bigambo bibi. Naye ate mu Bayibuli batugambira watayogera mu ngero teyayogera. Teyayogera. Ngenda nkufuna. Kati tutemaatema mu ngero zino naawe abitegeera empolampola naawe obeeyo ku kyojjamu. Kitegeeza olugero lubaako hidden meaning. Okitegedde. Kakati Yesu Kristo bw'agamba nti bamenye omugaati. Mu kumenya omugaati tulaba ebintu bibiri. Tulaba agenda okumulyamu olukwe. Ne tulaba n'agenda okumwegaana.
bonna bali ku mmeeza emu. Mu bantu betwogera nabo olwaleero kati tuli ku mmeeza. Mmeeza nga nzibu. Kati manje tuli mu kkola lwaleero. Yesu kye yali akolera abayigirizwa be mu Matayo 26:20 paka 20. Okugabana omubiri gwe kwe kugabana ekigambo. Kuba Yesu Kristo kye kigambo. Anti bano bagamba yamenya n'abawa. Kakati nyina bwino agenda okakasa ebyo byonna Gwe twagala. Bw'osoma mu Amos 8:11 olwo ndwogera nnyo kubanga kyafuuka kyakulya gyendi. Mukama waffe suka nti ekiseera kirijja lwe ndisindika enjala n'ennyonta mu nsi. Enjala etagenda kuba y'amazzi oba ya mmere naye enjala y'ekigambo. Kati ekyo mukirya mutya? Awo mwoyo gwe tuliisa. Mwoyo. Ate nga mumenya mugaati mu kyaki. Annange. Waliwo omugaati ogutambula mu kyaki essaawa zino era abantu beeteekateeka ku nnaku lw'okusembera. Naye njagala tutunulire ebyawandiikibwa bino gwe wonna abadde nga bikola. Njagala tutunulire ebintu bino. Tuddemu tusome ebyawandiikibwa wano katono nnyo tusobole okuba nga ate tugenda mu maaso. Kati okusembera tukola byaffe. Kankuwa ekyawandiikibwa ekiraga lwaki Yesu Kristo yayogera ku mugaati. Bino byonna lwaki yabyogerako. Ne Jeremiah okyankalanya abantu. Si kukyankalanya bantu. Olwo yaŋŋambye nti Jeremiah yetaaga okuddayo mu Bible school n'ayiga ebintu yabitegeera mu bukyamu. Era olwo yaŋŋambye lwaki nkyakuleeta. Nga tayagala oddemu kundeeta. Because ebintu by'oyogera mbu tebikwatagana na bye bamanyi. Tebikwatagana na bye bamanyi. Gye bazze bawulira. Tugenda tutandikira ndowooza tugenda kusoma Matayo essula 16 tutandike ku nnyo olwokutaano tusome paka ku lw'e15. Ku lw'e15 wali ansa. Tandikire ku 5 paka ku 15. Okay. Ono tayiteri ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Weebale nnyo. Kiki nkwagalako Saamu. Ebyawandiikibwa bisoma. 5. Agamba abayigirizibwa bwe baasomoka okuva emitala weeri ne beerabira okuleeta emigaati. Naye Yesu n'abagamba nti mwekuume ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Dina kati kwatamu katono. Bano abasajja be bajja. Yesu baali babagaana okulya omugaati ogulimu ekizimbulukusa. Yesu abagamba mwegendereze ekizimbulukusa eky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Mwekuume. Naye kiki yabagamba okwekuuma? Abali eyo Yesu amakulu gano ali mu kwogera ku mugaati. Ate gwe yamenya ye yennyini ali mu kwogera ku mugaati. Kati kiira wansi awo. Naye abayigirizibwa ne boogeraganya bokka nti ayogedde bw'atyo kubanga tetwaleese migaati. Ulira kati tulina abantu abalowoleza mu byokulya mu kyaki. Abagambye akoze atya? Ayogedde bw'atyo kuba tetwaleese migaati. Tulina abantu abalowooza nti Yesu yajja kusomesa byakulya ku nsi kuno ng'era bye birina n'okuba nga bibiri mu kkanisa. Ekyo ky'osoma abaweereza kye baalowooza era bwe kityo bwe kiri mu kkanisa nga balowooza lwe balya emigaati lwe bagenda okuzuula Kristo. Kirira wansi. Balowooleza mu mbuto. Kulya na kukusa. Kulya. Yesu bwe yamanya ebirowoozo byabwe n'abagamba nti bannange kyemmanyi mutuwulira naye sijja kubannyonnyola tuli kumpi n'abazimba. Olw'omunaana Yesu bwe yamanya ebirowoozo byabwe n'agamba nti mmwe abalina okukkiriza okutono lwaki mweraliikirira nga mugamba nti temulina mmere. Okitegedde? Mmwe abalina okukkiriza okutinya abakanisa abali emigaati lwaki mweraliikirira nti temulina mmere? Soma wansi awo waliwo ansa ewooma.
era temunnategeera wadde okujjukira emigaati 5 abantu 10 gye baalya n'ebisero bye mwakuŋŋaanya ebyafikkawo olw'10 era n'emigaati 7 abantu 10,000 gye baalya ebisero bye mwakuŋŋaanya ebyafikkawo. Kale lwaki temutegeera nti mbadde soogera ku migaati? Adda ayogera ku ki? Yesu naye ebintu byayogera naye mwekuume ekizimbulukusa eky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Ne balyoka bategeera nti yali tayogera ku kizimbulukusa kya migaati, naye yali ayogera ku njigiriza y'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Nagambye tuli ku ki? Tuli ku mmeeza. Awe tuli. Saamu, omusajja yakwata ebyennyanja bingi byamagero bye yajjanga akola. Yakwata ebyennyanja 5 n'akwata emigaati emeka n'abifuusa oba n'abikyusa n'abifuula mu ki emmere n'abawa ne bakola ki? Ne balya ne bakkuta. Naye ne bakuŋŋaanyanga obukunkumukwa. Era ekyo vulaba wanajjo abajjukiza n'abagamba temujjukira. Bwe bali abantu bati n'endya emmere ne bakuŋŋaanya ebisero 7. Kitegeeza ki? Bwe bibanga ebyennyanja byali 5 oba n'emigaati emeka 5 ebyennyanja 2, bwe baba baalya kitegeeza eky'omwoyo tebaakirya. Kyagezaako tegeeza tebaalya. Kubanga tebasobola kulya ne bakuŋŋaanya obukunkumu. Tonnategeera leero nkulaba bannimbye ngamba naakutegedde. Kyagezaako okunnyonnyola abantu bano bwe yawa emigaati ekigendererwa kye kyali kyakubabuulira bigambo byali alina obbagamba, naye baalya emigaati ne baleka ebintu eby'omugaso. So tebaalya mu njogera ennyangu, baalya migaati ne baleka ekintu ekyamakulu kyolaga baakuŋŋaanya obukunkumukwa kyafikira tekyabayingira. Kyobola abaamuga nti yabagamba nti munnoonya naye temunnoonya lwakuba naye munnoonya lwa migaati gye nabawa gye nafuusa. Era ne bakimanya nti abadde tayogera ku migaati wabula abadde ayogera ku njigiriza ey'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Kyova olaba wano yamenya omugaati n'abagamba nti guno gwe mubiri gwange, ng'abagamba nti nekyendi mu kukola olwaleero sikikoze leero, nakikolako ne ku mulembe gwa Musa. Okimanyi nti waliwo ekijjulo ku mulembe gwa Musa ng'abaana ba Isirayiri bava e Misiri. Eky'omwana gw'endiga era bw'osoma ndowooza okuva 12 olunyirwa 17 okuva ku lusooka paka okuva 12 okuva ku lunyirwa olusooka paka ku lw'omusanvu Mukama ayogera ne Musa n'amugamba nti bakwate omwana gw'endiga bagusale n'abagulira n'ebirala ebyokulya n'agamba baddire omusaayi bagusiige ku miryango gyabwe. Era kye kimu Yesu kyayogera, kino kye kikompe eky'endagaano y'omusaayi gwange. Kiri ng'agezaako balaga nti nze nagamba Musa si kumenya miki migaati. Nze nagamba Musa ebintu ebyasooka byendi mu kubalaga leero. Yenze teri mulala. Yenze. Era n'amulaga nti era n'abalaga nti ne Musa wadde namulaga bino byonna ne bonna tebanzikiriza. Kyova olaba Musa ababe bamu baamwegaana bye yatambula nabo. Yesu Kristo yagezaako balaga ku kijjulo. Kati kambuze ekibuuzo nga Fala ekijjulo kyaliyo. Ekijjulo kyaliyo. Era ne batuula nga bwe tutudde. Era omugaati ne guleetebwa. Ne kye baanywako ne bakireeta. Era ne bakireeta ssebo. Nga bwe tutudde.
era ekifo gye kiri we baatuula ku mmeeza eyo kwe kuli eyamutunda n'eyamwegaana kati oyala kuŋŋamba ti omugaati gwe yabawa mu buliwo yali agezaako bagamba nti kino yenze bwebale nnyo yagezaako bannyonnyola bategeere nti bino bye bajja balaba yennyini yabiteekateeka era kyova olaba nti bw'otuuka ati n'odda n'emu kubatizibwa ndowooza mu bakolinso era tugeseera n'abagamba bakolinso ndowooza ekisooka 10 abagamba nti bajjajjammwe bonna babatizibwa bayita mu kire ky'omuliro mu kire era nze nabakulemberanga n'empagi era n'ekire kyayakanga ekiro n'emisana empagi yabakulemberanga ng'agezaako balaga nti era banywanga ku lwazi lwomu bino bye tulaba olwaliwo mu ndagaano entya tibisoose sife abasoose obiraba nejja sife tuli mu bimenyamenyamu tufuna revelation entuufu ey'abali kaakati ku kijjulo baaliko 13 sikyo esebo bayigirizwa 12 naye be 13 ono eya waliwo eyambuuza agamba naye Sami kukibanga Yesu yali amanyi agenda omulyamu olukwe lwaki teyakisitoopinga ekibuuzo nekijja gwe mukyaki tolabayo ng'oli aweereza kufuna ssente ngolooza ku kijjulo tekyaliko teri agenda mu kyaki nga akuba essimu kutagana batandisi bayeewo omusenyu nti kamala ogenda mu saavisi mumbalire sayiti eyo ebintu ebyali ku kijjulo bye bimu ebiriwo leero Yesu tumwegaana mu lujjudde we omusajja nze musajja mazima gali nti simumanyi simulabangako twakulabanga naye sebo simulabanga nako kakati ng'omusajja bwe yakikubuuza nti omusajja yali amumanyi lwaki teyamu gw'olowooza teriyo omusajja gwomanyi ng'ali ku kituuti ngamba ggwe nga musumba ng'omumanyi ng'ali ebisiyaga tomumanyi naye lowooza lwaki Mukama tamuggyaawo anti kyekyo ali mu kutuukiriza kyawandiikibwa atudde mu ŋŋoma kuba byawandiikibwa nga birina okubaawo so kitegeeza mbuli mbeera waliwo eyalina okutuula mu ŋŋoma eyo chansi yajja bubi nti Yuda awe wagambira naye zimusanze enda nkutegeera kati nebakulaga nti ku kijjulo kuliko ayagala ssente ng'era zezimuleese okuba nga mwali kijjulo nekikulaga nti waliwo ayalina okwagala naye nga takakasa kwagala okwo nga alinamu omutima gw'obujeemu kigere kimu kiri eno obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18 ebbula ly'essente ebikozesebwa mu nsonga ezaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesowoddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga abenkya ingero 11:25 emmeme gabagaba inaagejjanga afukirira naye alifukirirwa waayi ekyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads, sabbuuni, shavers, engoye, ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olabanga ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku noti 786
noti 26 mukaaga 4 okugaba gwa mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026 Unique Media Menstrual Empowerment. Mukama waffe kati revelation yali wano eri bweti. Mukama waffe yatulaga nti bwe tutamutunuulire ebintu by'ensinga ensimbi zino tugenda kufa. Bwe tunaamanya ensobi zaffe nga Peesa jjo ne yeegaana Yesu Kristo emirundi 3 ne twenenya tugenda kulokolebwa. Kwaliko ekisa n'okusonyiyibwa, kwaliko obusungu n'okwagala ku kijjulo ewa ssente yetta yakakasa bukakasa nti era ye yagamba gumusize musanze wama ono ye yenenya kati oyo gwe tuliko Peetero kati kyekisa kye tulimu olwaleero nti omuntu osologana n'okola by'okola n'oli ebisiyaga n'okomawo Mukama n'akusonyiwa kubanga yakiraga nti omusajja Saamu nga bakutwala Jeremiah n'avugana Saamu simulabako simma na video zizi no simumanyi naye simumanyi AI none AI twajjiru kati saagala nnyo tudde tuteekemu feeling y'obwongo bw'oba owuliriza towuliriza na bwongo wuliriza na mutima gwo ojja kakasa nti kituufu oba si kiki so kumeze eyo kwaliko oyenenya ekitaga oyonoona ne weenenya osonyiibwa naye ate ono ye yeegaana omwegaani ojja kufa era kyekimu ekyali mu lugendo lwa Musa Falaawo n'ekibinja kye kyonna bo beegaana era baafa ye Yuda Isikalyoti. Musa abantu be yagenda nabo mu lugendo baamwegaanira mu kkubo kati bino ebintu bye tulaba leero mu ndagaano empya tebisoose leero era n'abamwegaana kati weebali mu bulamu bwaffe buno. Musa abaamwegaanira mu kkubo muno munaye tukyali mu lugendo tetuluvanga tukyamwegaana tumwegaana oli akubuuza naye ngatta wano na wano kasente bakampe nja kwenenya kampe okitegedde kati Yesu yajja abikola kati ate boddayo emabega mu lubereberye Bayibuli egezaako kulaga nti Melukizeddeeki ono yali Kristo yasooka okulabikako ku nsi kubanga ekikakasa Melukizeddeeki ono teyalina bazadde teyalina maama teyalina taata nga tebamanyi gyava tebamanyi nga ali awo era ekikakasa omusajja ono naye yayogerako ne Ibulayimu era Melukizeddeeki oyo naye yamenya omugaati era n'agaba ne wayini n'asabira Ibulayimu omukisa. Kitegedde? Nkutegeera. Bw'osoma mu lubereberye 14 olunyirwa 17 paka ku 19 ojja kukiraba nga weekiri ngera akwata omugaati ne wayini n'awa era n'abasabira n'omukisa. Nekikakasibwa bw'osoma Bayibuli ng'osonoonya ku Melukizeddeeki Bayibuli temwogerako nnyo kinene ate era Bayibuli eraga nti Melukizeddeeki ono teyafa yagenda bugenzi mu ggulu. Bayibuli weegamba Melukizeddeeki teyalina bazadde teyalina naye nga tebamanyi gyava bamanyi ng'ali awo kikakasibwa nti yali Kristo ng'ayambadde omubiri omuki omulala okitegeera kati ate era ye naye teyavunda teyafa teyaziikibwa mu ttaka yagenda bugenzi mu ggulu. Era nti kati waliwo era yabuuza akabuuza awo nangamba naye kati Sami bwekibanga mu ggulu tugenda na myoyo Yesu we yali ayambuka yayambuka na mubiri kiri kitya ekisooka mu byonna omuntu bw'obeera mu maka go tongambye n'oyo yayambuka mulaba mutani amwita Eriya Eriya ndowooza Eriya naye amagaali gamutwalamu kakati ate mugamba eri tugenda beera na myoyo
ati obulumi bwo bugenda kubaludda. Kaakati ne twebuuza ate ono gwe tusaba yagenda na mubiri tematema Jeremiah ebintu kaakati kiri bwe kiti Sam bamugamba bwe tufa omubiri tuguleka wano mwoyo ne guwulira akaliro ate kabaka waffe ye yagenda na mubiri. Bayibuli uyo mpadde n'abalala basibiri bayibuli bali abagenda mu kitegedde kiri kitya. Yesu Kristo yagezaako okutulaga okuva emabega mbana abantu abagenda mu nti ye yagenda okufuula emibiri gyaffe obutafa oba yagenda kiraga nti yagaba obulamu obutakola ki obutaggwaawo naye tekitegeeza nti buli muntu agenda kwambuka n'omubiri mu ggulu. Ne kaseera k'enkomerero bayibuli egamba bajja kumulisibwa bambazibwe guno omubiri gubulire mu guli ogw'omunda baakayaka n'ekitangaala. Era olaba bonna abaayambwanga baakayakananga ekitangaala nga ne Mukama waffe yennyini kw'omutadde ng'akyusibwa mu kwambuka baakyusibwanga kubanga nga bwe twasomako mu ndagaano lwe lwasooka ki Adamu yali wa kitangaala bw'ayonoona n'alyoka amanya nti ali bwereere. Kati obwereere obwo butuuka essaawa ne buvaamu mu Kristo n'akwambaza ekitangaala ekyo ne kigenda nakyo kati omusaayi n'omubiri ne guvaawo kiri munda nekidda kungulu ekidde munda nekidda kungulu kati wano we baalya ekyokungulu ekidda munda omubiri ne gulabika. Weebale nnyo sajja naabanga bali bwereere. Kati ekyo Mukama waffe yagezaako kutulaga mu ndagaano enkadde zonna nti eggulu likyali liggule. Bwali bubonero butulaga nti tukyalina chance kubanga era Kristo yatambuliranga mu bantu abo bayambukanga mu ggulu yabakozesanga okulaga abantu bano tuwakyaliwo omukisa okusobola okuddayo gye twakola ki tetwava naye ng'abantu tebakifaako tebakiwa budde. Kati ebintu ebyo byonna Yesu Kristo ajja abikola ki ajja abitulaga. Yesu Kristo era amala n'atugamba nti nze mmere yava mu ggulu. Kati ekibuuzo ne kibuuzibwa Yesu bw'aba nga ye mmere yava mu ggulu tumulya tutya? Olwo kiwuliddeko ekyo mbiwulira nga Yesu Kristo agamba nze mmere yava mu ggulu. Yokaana 6:3. Kati Jeremiah Last Supper lwali lugero Mukama waffe nete tulwali lugero kuba kyaliyo ngambye kyaliyo. So Last Supper yali message walabeko abantu kyabatera okwogera nga bakozesa kodi. Yes. Nga bwagamba nti n'abewaka bazina kodi ubufumbo era kodi nazo zibaamu Sam tutandika bintu kyekyo togaa kodi abasodo kitegeera mubaawo nga babiri ebire byakayinja ku baati kategedde kasanka kanyugeji 3 mwani mu kifo kyaffe ulaba onagane kankomewo Yokaana 6:35 so eri yali kodi eyogera ku kino obuzibu kodi kugifuna kubanga enjigirize yaliwo yali ya bulombolombo kati obuzibu kodi kugifuna kyekizibu kuba oli amanyi nti akayinja emirundi 3 yagitegeera mwe mulowooza akakubyeko bukulu anyazanyira ku bbaali kati abasinga tuli awo kodi tetugitegeera. Okay. Nsome Yokaana 6:35. Yesu n'abaddamu nti nze mmere y'obulamu ajja gye ndi enjala teriddayo kumuluma era abo abanzikiriza tebaliddayo kulumwa nyonta. Naye n'abagamba nti mundabye naye era ne mutanzikiriza. Okitegedde? Kakati ekibuuzo kyenjagala tusigaze oba kyenjagala kibeere mu mitima gyaffe. Yesu mmere ki gy'ayogerako gy'agaba omuntu gy'alyako n'ataddamu kulumwa njala? Anti kyembadde ngenda okubuuza ate
okirekedde bali osobola okukimbuuza naye nakyo njala bakyebuuza soko tuwe answer mmere ki eyo emmere gye tusobola okulya kuba ate ye yaddayo tetwamulya mmere ki Yesu tumulya nga tuyita mu byawandiikibwa yemmere tumulya nga tuyita mu kigambo yemmere saamu saawa zino oli mu kulya kati kambawo ekyokulabirako omuntu asobola kubeerawo okumala wiiki 2 nga talya abajja kufa kizibu kizibu wiiki 2 nyingi waliwo ennaku 6 zimuleega okitegedde kati nga bwe tulya emmere eya bulijjo noolya n'owulira ng'obwegezza n'okuta olidde ekinyama kyo olidde ekiwunga kyo kikoko kyo oli olikiriya kati gwe sooka olowoozeemu omwoyo guno gwo gulya biki awo tugenda kutegeera Yesu Kristo kye yali ayogerako kye yali amenya omugaati gwe yali amenya tusooke tutegeere kubanga tugamba nga tusindikira enjala n'ennyonta ekyawandiikibwa kisi kikuwa n'okisomera abaana leero njagala byawandiikibwa byawandiikibwa bwebiri kyola buli kyompanga tompadde kyandikibwa sikuddamu Amos 8:11 yiyo Amos 8:11 ekiseera kijja bw'ayogera Mukama Katonda bwe ndisindika enjala mu nsi yonna teriba njala ya mmere oba nnyonta y'amazzi naye eriba enjala y'ekigambo kya Katonda nebwokoma kati ekyo kyenjala tusooke tutegeere ffenna abali emigaati mu kyaki tukomewo ku Amos 8:11 agamba tagenda kusindika mmere ekigambo kya Katonda ye mmere kati kye tuli mu kwogerako ono ndi mu kulya oli mu kulya tegeera nti nzikusse okukkuta otandika okuwulira nga buli kigambo kirina we kituula era otandika okulya munda mu ggwe nga watandise okubeeramu enjawulo bwotandika okulya bwoti ng'omuntu bw'aneebajjagala n'alya neebajjagala otandika okujjukira ku byawandiikibwa ebimu ebyogera ku ekyo ono kyaba ayogerako kati wano mu kulya emmere eno yaffe tuuka nemba nga sikya nemufumba kati ewunya etya empitirivu ennungi sikyasobola ate era buli muntu abali wano ku Unique Media buli muntu alya okusinziira ku bwetaavu obuli mu ye kati mbuuza kuba njagala tutambule ku mmere eno nga tugeragera n'eri ondaze okukkuta kati kweno eno ntuka sikyasobola nawe omutima mpulira gwa njagala n'omubiri guŋŋamba taata okkusa ogenda kufa bufi kati ate eri mumwoyo waliwo wentuuka nga kimmala ebiseera ebisinga mu mwoyo ate bokkuta olina okufulumya ne wano tufulumya kati kyovula ebiseera ebisinga Mukama atuwa enjiri ntugikomyawo gye muli nammwe ne mugikwata mugizza ebyabalala so teri kukkuta ekigambo kiringa weevuzi kiringa amayengo g'oku nnyanja ennyanja bwefuwa nekuba eno nga kiddako eri wekuba nekujja eno nga kidda eno andiko onaalya buli lwolya kati mulimu abantu abalya nga yandyagadde akigabane n'omulala kwegambako oluganda ne bannange aboluganda naye munnange ebintu ebyo ebyobukatuliki si birungi ebintu ebyo ebyokusamira si biki si birungi kitegeeza aba alidde aba afulumye kitegeeza afulumya kino kyamanyi kyategedde kati ntegeera ndya nti nfa enjala enjala ennuma ebyaddala enjala esobola okuba nga ekuluma tegeera ntya nga bw'ojja ku Unique Media ebiriko tebikugasa awo enjala eba ekuluma obeerako ng'owulira olina kyoyagala boogereko ng'owulira boogere kato boogere ku bibyo byogereko okitegedde ogamba ng'olina mulimu ate n'abalya nga baawukuuka
wali owuukuuka waliwo abantu babanga baawuukuka nga munda mu bo tekirina kigambo we kituula nga bwe kirya kifuluma buki fulumi ng'ayagala alye. Kati waliwo abaana nga watumudibwa aminze kumugyamu kasasira alimu ne bwalya talina nkyukakyuka takkuta. Kati bwe bulamu bw'abantu bano abamu balimu emyoyo emibi nga nekigambo ne bwe kiyingira tekina we kikola ki ekituula abo bayitirivu. Kyova olaba Yesu abagamba nti omusizi bwe yasiga ensigo ensigo ezimu zaagwa ku ttaka egimu naye ezo ezaagwa Setaani ajja n'akibabbako mu mutima gwabwe kubanga tekirina kifo we kikola ki we kituula. Kati yo ajja akibbamu bw'atyo. Kati tudde wano kwa Amosi 8:11 agamba agenda kusindika enjala n'ennyonta. Enjala eyo tegenda kuba ya mazzi ge tunywa oba ya mmere gye tukola ki gye tulya, egenda kuba ya kigambo. Kati gwali eyo kitegeera otya? Comment section teekawo ky'osinga okukola ki okutegeera, kubanga ekigambo kyekyambala omubiri, kyekyagala okulya. Tulina kuliisa kigambo. Ekigambo Yokaana essula esooka olunya olw'14 Bayibuli ga kigambo n'ayambala omubiri n'abeerako munda muki muffe. Kati kigambo oyo ali munda muffe tumufiidinga tutya? Ekyo kye kibuuzo ekinene nga tunaakumenya mugaati guno. Kale kati Jeremiah nga tumaliriza program eno njagala ompe samale ya bintu nga 3 kwanza sofa byenjize obimpe mu samale gye tuyiga ku kye bayita last supper. Ekintu kye bayita last supper gye tulina oyigamu Mukama yali agezaako okutubikulira n'okutulaga ekyali kyakwekebwa munda mu byawandiikibwa ng'ali mu kukijja newankubadde yakozesa ngero naye yayagala bazitegeera bazikole ki bazitegeere ng'agezaako kubalaga nti ebijjulo n'ebintu byonna ebyakolwa bikomye kubanga nze nali nalagiro bikola ki biteekawo okurepresentinga nze. Kyova olaba mbu ndowooza mu Yokaana Yokaana 10:25 Bayibuli egamba buli anzikiriza talifa ne bw'aliba afudde aliba muki mulamu. Kati amakulu gaagano wano bwe tuba tufudde ntuva mu bulamu buno tetulina bijjulo bye tugenda kulya wabula ekijjulo kigambo kya Katonda era kiba tutegetekedde mu ggulu teriyo byakulya. Katonda ekyamujja mu ggulu kujja si kutusomesa ku byakulya. Kyova olaba yabalabanga obwongo bwaffe buli mu byakulya n'agamba nti kankole ki kambaleke. Kyova olaba bw'asinkagana Peetero mu kisenge ekya waggulu bw'osoma bikolwa by'abatume endowooza 10:9 n'okweyongerayo bamwera ebyokulya. Peetero alaba essuuka eva mu ggulu ng'erimu ebyokulya n'agamba Mukama wange siryako kya muzizo naye nga eddoboozi limugamba sala oli. Kitegeeza Peetero yalina kye yali amanyi era kyategeera okuva mu buto bwe nga bakimusomesa nti awa neighbor musezi tolinnyawo. Kati Peetero yali akimanyi nti takkirizibwa kulya kintu kya muzizo. Naye nga Mukama azze mu bulamu bw'aleeta enkyukakyuka amulage nti kino ekyali kyagaanibwa kati kikyalina buzibu sala okole ki lya. Ye ng'agamba nedda nze nkyagoberera bya Musa naye ng'ate naye yali muyigirizwa wa Yesu Kristo, yali muweereza wa Yesu Kristo. Naye nga waliwo ekyama ekyali kyekwesikyala nabakutegeera akitegeera Mukama waffe amaze okuvaawo okitegeera. Kati n'obala obutto bwe tuli waliwo tugenda okutegeera nga Katonda amaze okukola ki nga yamala kgenda. Naye kati olwaleero omukisa guli mu mikono gyo okumanya nti kino ekijjulo kyali kikiikirira ekyokulya eky'omwoyo ekitali kya mubiri. Kyali kikiikirira obujeemu n'okwegaana Mukama waffe nga leero bw'omwegaana n'omanya ensobi yo n'ogaana ogyenenya ng'oli bwe yamanya ensobi ye nti yeegaanye Mukama we yadda ku mavivi n'amukaabirira era yasonyiibwa. Eyeesalira omusango n'asaba ngu ye gwagwe gwakufa bangi bafudde nga beesalidde omusango. Naye ekijjulo kino
ge makulu agali amakusifu agekwese mu kijjulo ekyo. Waliwo agenda okuzeera message yasaana kufa yebala abalamu kama amutwala omuddu we. Owai, ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 074895336. Kakati nga tumaliza Jeremiah kubanga ndaba Lasapa nange byentegeddemu ebyo sooka kigambo kya Katonda yali atulaga kye tulina okuba nga tulya kye tulina okugoberera. Then nentegera ekyokubiri nti Lasapa yali hidden message. Hidden message yagalagaana tetegeerebwa buli omu. Aba abalonde abatono bajja ogitegeera. Netulambula mu bwa bulijjo bwemba tetwagala buli omu ategeere yatafuddeeyo okutegeera tujja kwogerera mu koodi. Atuwulira afuna birala naffe abategeera kye twogerako tufuna birala, so si bya buli omu. So gwoba tobitegedde si musango olwananyudde mu balondemu abatono. Ana bwobanga olijjo lyakusigala ng'okola kyobadde omanyi kiina buzibu. Then ekidala kyentegedde nti however much biki byokolera abantu abantu yagalagaana balina okuyisa bali kuyisa bubi ne woba obakoledde ki ne woba obalaze ki weweesiga abantu bajja kukaabya yagala toyagala kubanga kisuubira nti olina ebintu byogenda ebirungi okulaga nga Yesu byali alaze abayigirizwa be n'ebimu nga babirabyeko okitegedde. Eva wajja kuba bakwagalamu ddiiro baliwo bagenda okuyitamu. olwo yaŋŋamba nti Yuda yali amanyi Yesu sita bajja mumutwala namula yaserwa dda kumbe ali mu kugwira ddala mu byawandiikibwa atuulira ddala mu ŋŋoma okitegeera. So Mukama atusaasire tuleme kubanga tutuukiriza byawandiikibwa. Ekyo kyentegedde nti yagalagaana oweesiga omwana w'omuntu ajja kukaabya. Ekirala kyentegedde weweenenya osonyiyibwa wekiri kasita otegeera ensobi. Kyobola waliwo omukyala eyaŋŋamba nti twayogera luli nti tulina nti tusonyiwa asabye kisonyiwo naye mbu Bible si weegamba simanyi we yakijja. Nze bonna bendaba abaaweebwa ebisonyiwo mu Bible baabisaba baasaba okusonyiyibwa. Ntegedde kyenkugamba era nkiddamu nga waliwo nakyogera waliwo okusonyiwa omuntu n'okwesonyiwa ekintu n'okireka ntekitegeeza nti Samuel Jeremiah abaamusonyiye jasinza okubona ensonyiye bwesonyiye okitegedde naye nga kali mwekaliyo gawairwadde okatukola kino kyakola naye kankireke kitwala nze okujja ne ŋŋamba omusajja nnakukola kino nsaba kukola kino kunsonyiwa kisuubira nti ono eyeegaana Yesu senga teyasaba kisonyiwo yandisonyiibwa. Kati tulemakera okwetumiikiriza okwefuula ntutegeera nnyo n'okusinga abantu Mwoyo yawandiika Bible. Ekirala kyenjize nti olwananga nnyo notatuula mu ŋŋoma. Engoma abantu bagituddemu ggwe. Olwananga nnyo notatuula mu ŋŋoma nobanga mu bantu bonna abali mu nsi eno nga gwe gwakozesebwa bwe ne babanga gwagenda okutuukiriza ekyawandiikibwa. Naye ng'ate Yesu byatulaze byonna ekisooka mu byonna yasooka kulaga ssente ezigenda okwetera omuntu okumwegaana. Eba ssente. Ekirala bugenda kuba bulumi. Nsaka emboko zibakuyo omusajja nzikiriza okuki. Amba
ng'omusajja bamukuba. By the way, abalala bakafuka babulaba babuteekayo ne Yesu yazanya bizanyo. Of course yajjamu ekintu. Naye ku mbooko ezaaliwo mu kaseera ako omusajja yatasobola kukkiriza nti nze mumanyi. Yali wano ne Richard yaŋŋamba nti batero bagende wa batuuka Yesu ekifo kyennyini we baamugirira naye mbu baamunyumiza nti ekiro ekyo nga bamugenda mukolako mukomerera nkya nti abagundi baakuba zzaala abakuumi naye nga buli awangula mbooko ewangula embooko z'ogenda okukubaani nga bataddewo naye nga riwaadi ya ema ewangudde ng'ogenda omukubayo z'oyagala ekiro kiramba. So nga tumaliriza biki by'oyinza olekerawo abantu abo? Kyenjagala okubalekera olunaku lw'olwaleero nabaddeko mu ddwaliro ery'e Mulago. Nasanze abantu abali mu mbeera embi, abantu abanyigirizibwa, abantu abatakyalina ssuubi, abantu abatakyalina kiddako mu njogera y'ennaku zino, abantu abatakyalina ndowooza kya balina next. Okitegedde? Abeetaaga obuyambi bwammwe. Bw'obanga oli mu ggwanga lyaffe Uganda oyitayoko. Oyitayoko naawe akaaba ebizibu, omutuufu okaaba ebizibu, ennaku yakuyinga, ennaku ekulumye, yitako e Mulago ojja kakasa nti ate ebizibu tokola ki? Tolina. Nasanze abantu ab'enjawulo mu Mulago omwo ne nzikiriza nti Saamu tuli bulungi. Wenyula ne Land Road n'oganja kuuma kitwatandikiddeko naye so kyensaba twalwaza abalwadde abamu twabasuulawo tetukyasobola kubanga baatusukka. Twawulira nga waliwo olwolwaza omuntu ng'ojula okutuga omutugu kituufu naye nga gweyawala tuga naye akyayagala obuki naye ng'olaba okoze buli kimu takyuka. Twaliyo e Mulago twasanga abalwadde aba kansa nga abamu ebyenda birwadde ebibyo biramu. Twasanga naddala abakyala. Mulundi ogwasooka twasanga omukyala nga kansa yamuli omumwa guno okuva wano bwe wati nga bw'omutunuulira ayambala kimasiki n'abikka kuno naye nga kansa yamulya kino kyonna n'ennyindo zino n'aziryako paati wano nga bw'omutunuulira bw'oti olengera ddala paka eri munda. Ono ali mu kuyombera Mukama nkoye ebijanjaalo. Twasanga omwana kati omwana oyo bambi yafa. Twamusanga alina okugulu mwana myaka nga 13 maama we nga yamuliko nga yalwala kansa okugulu kuli bwe kuti ninga kakana kenkana bwe kati ninga okugulu kuli bwe kuti masooka ne bakutemerako muno nabaddamu nakutemerako wano omwana yamala nakutuka n'afa. Tusanze abantu ab'enjawulo waliwo n'omukyala twasanzeyo ng'asitudde ka bebi kali myezi ndowooza ng'ena kwetaano awo. Omukyala oyo ng'anoonya gwagabira omwana oyo. Kati gwe twabadde naye n'amubuuza, waliwo omuvubuka utadde naye werabidde erinnya, yamubuuziza kyatuuka kitya okuba wano omwana yamuwaayo. N'agamba maama w'omwana yamuzaala yafa. Nga yakamala okukola ki? Okuzaala. N'atugamba nti ne taata w'omwana alina kansa ali wano mu ddwaliro. Embeera ki? Mbi. Embeera mbi. Tetulina na buyambi busobola kukola ki? Kuyamba mwana n'okukulira mu mbeera nnungi. Naye tulina tufuna omuntu gwe tusobola okumugabira n'abeera naye. Tuba tetukyalina busobozi busobola kuyamba mu kintu. Okusinga okumusuula. Naye nga mutuufu omuntu bw'atuukira okwogera ekintu bwe kityo. Olaba buli muzadde yenna afuba kulaba nga abaana mwana we. Naye ono ali redde alaba best option
ate nga tomunenya kiyinze kambabuulireko abantu bano tuleme basuulirira baganda bange obuweereza bwa mukama waffe Yesu Kristo bwe buli kyova olaba naffe twali tulina busobozi busobola kuyamba mwana oyo annange twasanga abantu abalina ebiwundu be batemyeko amagulu abali mu mbeera twali mu bakansa siibula Jeremiah kira abantu byokunkwasa ennaku nnyo siibula ayagala oyamba abantu abayambe so mbasaba bw'oba olina obusobozi gendako emulago gendayo kati mwe mwamanyira mbu oba olina ozituwa essente tugende totuwa leero gendayoko era nja kusooka okutwala omukisa guno okwebaza abantu be nabadde nabo emulago alaga tebaswalinnya mu ddwaliro abamu twabadde nabo twasabidde abalwadde sofa twafunyeyo mukama be yasumuludde amiina Yesu Kristo yasse n'ayogera n'omukazi n'amugamba weetika ekitanda ky'otambule mukazi n'akuba endoolo bane si ye yekka waliwo n'abalala be twasabiddeko nga mukama n'abayisizaawo omukisa nja kusaba mwenna bwe kibanga ekirwadde ekyo tekikuluma nk'ekya kansa saasira gwe kiruma kubanga olabika tolina kyomanyi ku nsi eno bw'oba totambula mu bintu ebyo ensi ogyesibiramu bwerere tolina byokola ki byomanyi so nyinza obutasukkawo wano nkwogera ebyo naye nga nja kwebaza mwenna ttiimu y'amazima mu Kristo Yesu abasobola okuyimirira abaatwagala abaatuwa obuyambi obw'enjawulo waliwo abaatuwa sabbuuni waliwo abaatuwa sukaali waliwo abaatuwa ebintu ebikwatikako nabiraba naye bambi mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwali mulungi era mukama yagusiima so nja kubasaba buli muntu asabire munne naffe mutusabire maliriza mubuliko eyo tuddayo ddi twali tuteeseteese wa programu tennakolebwa twali tuteeseteese okubanga mu mwaka tukolayo emirundi 3 kubanga mulago twali twagiwandiikira kati guno gwali gusooka guno mulundi gwakubiri osombuzayo gumu mwaka tuli mwaka gumu tuli mwaka luli mwaka mwaka guno gwe gusooka tutoge buli mwaka mukoleyo 3 anti kati tukirowoozaako bulowooza twagala kubanga kisoboka myaka emirundi 3 kisoboka twagala mula kuba ye komera tuligenda mu kaseera katono nnyo mukomera tetulina nnyo programu basebeerawo mu ddwaliro okuyingira tekulina buzibu kasita mubanga ttiimu gy'otambule nayo banga babamanyi kubanga ebiseera ebisinga abantu bagendanga amalwaliro omwo nga befudde abagenzi okusaba ne babba obusimu bw'abantu nange n'omuntu akola ekyo noba oliko ekikolimu gwe naye kama Katonda yatonda abantu nekati gogenze mu ddwaliro bbi abalwadde kyobbye nogera n'okitunda n'oguliramu abeewo emmere ne balya bannaye kiringa nga munnabyabufuzi yenna oba ali mu ofiisi yonna essalawo ne bakuwa ssente z'abalwadde ba siriimu n'ozirya oba omanyi bosse oba obasse baabe n'ogula ettaka baana bono batwala bannaye nkubuulira ojja bawulira mu maaso eyo kale njala nno okusembewo nze nga ŋŋamba nti byonna bye tukola tuteekemukko ku bugumiikiriza mu buli kintu era omuntu yenna ne waba mukwano gwo oba maama wo muganda wo bonna wamuki nga akupapya omanyi obuntu buli wakupapya akujja mu kulowooza ebituufu nolowooza ebikyamu weekanga okoze decisions eki enkyamu so twewale nnyo abantu abatupapya abatukiriza kulowooza kubanga abafeere obalaba omufeere takukkiriza kulowooza kakati obadde olinawo mmeka awo
Okategedde takukkiriza kulowooza dakika ziwera 5 because amanyi wona atula n'olowooza ogenda kugatta ogaye naye nedda nangatta akugatta akati omanyi kati owangudde oliwa soka oveewaawo akupapya tobaako gw'ogamba akantu ako kati omuntu yenna kasobola banga akupapya olinawo ki kati abafere abedda bano abaali babba abantu bano sima akantu kakubuliddemu amanyize babinkolako naye ebiseera nali sina kyakubawa musala ne mugabo banfa kankole ki nga ngambye akantu kaira genda katuke ku mutima sima akole biki bakateeka mu kifuba abakankwasa mu ngalo oba tokakutte ne kabula nedda Jeremiah katu nakakwata akantu wakakwata naye oba tokalina just buno gano maaso ebaggala nze nakakwata ate nze nkugamba anti gwe yabikola nga gwamanyi nze nganze nalaba nakakwata kati gwa nyinyonyola nti baali bagize eki tibakatu wakakwata akantu era ekyantasa kyali eki naye siina byakuleeta nembaga bannaaye kati kavaamu kanfe ogenda kufa kati wakoyinayo kire naye abasingira babagamba ng'ebyo najja ewaka bamupapiza bamulinzidde ku gate nakwata essimu ya taata nakwata eya maama nakwata eya neiba nafunamu ne ssente nazibbaawo natwala mbu bamuggyemu akaki kakati saawa okyali ku ekyo kyali wange abasajja batunda emisota beebo atunda emisota abeera naki simanya sotunula gweta empale y'ewaka kukola ki nga batuka ekiseera nga balina bye bakola awo nga bayita omuvubuka awo ng'agamba tebiriyo tebikola bamugamba tugutumire gulete panti y'ewaka ate gena gulete eddugala musajja nga tekisoboka nga bamugamba kwata kano ng'akwatawo nga banyenyanyenyamu awo musota nga guyingira mu kisawo bagenda okuddamu kukwata mu kisawo ng'omusota mwe guli gulimu ne panti ey'omusajja kakati kyenategera oluvannyuma tinoyo yali omu baba baabwe kati omusajja ono bwabamalaawo baatandika okutunda eddagala eriwonya emisota kati babeera n'emmotoka kasitoiti kakutana n'oyingira mu molo katolina kyonna kyoyingira nakyo tosigazi tosobola era baamugamba kakati tukulaba oyingire tubaako n'omuntu gweyogera naye naye mu kuyingira wano omu yamugamba essimu yo gimpe toyingira nayo bayaye okitegedde toyingira nayo olina akwata essimu n'agikola ki n'agimulekera oli n'ayingira munda nga alinamu emitwalo gye 16 bwe yayingira munda mu mmotoka ne bamugamba kwata akati kano ne bateekako ekipapula kyamaye nga teeka wano n'ateeka wano nonga akati jjawo nga tekaliyo namugamba kati omuti ogwo gukuyingidde era ogenda kufuna buli kyoyagala kati nga mubuuza oyagala ki kati ye ng'agamba njagala ssente nga nyingi nagamba bamugamba ssente ogenda kuzifuna nakkiriza ssente agenda kuzifuna ne bamugamba ozagala nga ziri mu bungi ki njagala nga nyingi namubuuza kati obadde wala kutuwaayo mmeka olina ki nasooka najjayo 2 jukira alinamu eziwera najjayo 2 nagamba obwanga eziwano tolimba yogera mazima oyagala kufuna ssente ogenda kufuna ssente imagine omuntu ayagala agenda okuwa ssente atali mukujjako yakusaba ssente omusajja nga bamusokolamu ssente zonna ng'aziwaayo ngamuza tulina ssimu nga ssimu nali nagirekedde mukwano gwange nti okay namugamba kakati bw'ova wano tugeza notunule mabega lwojja kutwalako mu kisago totunule emabega genda ofune ekintu kyonna genda ofune oba bokisi oba kaveera oteeke mu nsonda olaba guno omuti guguno tugukugjeemu olina kusangamu ssente nga zijjudde bweziti era munnaye kyeyakola yafulumawo bane baganya munyigo waayi nga tayogera sisi kumbe agoberera mateeka bayonoona ddiiru bamugamba bw'oyogera n'omuntu yatogenda kufuna kyoyagala ate ssente ze bazisigazza kati nga kyalina okukola
bwe kuva wano ewali bano abantu abangi bayinza omubuuza bwe yagenda ku dduuka yasonga kaveera atwale akaveera n'akagaziya bulungi n'akateeka mu nsonda n'ateekamu omuti alinda zigenda okuwola saawa emaddayo mulyadde ekikumi omugazi kati bw'oyogedde ku ekyo nenzijukira omuntu ayagala okubba ate yakusaba takukkiriza nti kulowooza. njagala nnyo mwegendereze omuntu agamba nti ayagala naye nga tayakunoonya kujjako ate nakyagattako. So omuntu yenna akupapya sooka omugambe ate n'ekirala tubeeko we tutuuka olumu tukkirize nti kino kigaanye kikite ogasegase ebintu otaddeyo abiri tolina balansi mulala onaakulaga ayagalayo 5 togwa ku mabanja kkiriza nti manyi bulaza kigaanye. N'abantu bennyini ansi yo tugyeteekemu okukkiriza olumu nti kino kigaanye gy'okoma okustretchinga ekintu nga tekigguka oleeta buzibu jafundikira bakusibye kkiriza kigaanye. Tugenze ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.